olunaku olwaleero olunaku lwa byafaayo omukyala Mukisa yeegatta ku kifo kino ekya Black Magic Entertainment mu mwaka gwa 2021 olugendo lwe luzze lutambulira ddala bulungi nnyo kariya ye y'omu ku abo abayimbi ndowooza ebiri negative ku ye byebisingira ddala obutono sinakindi tuyinza okuba tetulina wadde nekimu mulina akoledde ddala bulungi nnyo mu industry awards zaziwangula era abamuze mutamanyi nga zina awards zizaawe mabega n'endala nnyingi wano n'endala nnyingi nnyo zazawangula naye mu mbeera bwetyo tukyayogerera ddala okulanga olugendo olw'endongo lufuuka lwansonga maaso wano gwe ntudde naye era yanzidde ddala on my immediate right ate saidi eri tulinawo omwami gwe bayita Oma Africana naye tugenda tegeera lwaki saidi eno ali naffe mu mbeera yemu nziramu okubaaniriza bannamawulire ab'enjawulo tulinamu baproducers mu kizimbe muno bategeezaako maaso awo kwoteeka n'abawandiisi ab'enjawulo bannannyini kampani eno eya Black Magic Entertainment nabo weebali ku lunaku olwaleero ensonga etuleese okusingira ddala yakwanviringa omusajja Oma Africana kwoteeka ne EP yakuba extended play gye bayita Sisaaga. Sisaaga kigambo ekizze kiwulikira ennyo mu nnyimba z'omukyala Mukisa olwaliro agenda okutubuulira lwalowooza lwaki ekigambo era kyeyalonzemu okutuuma EP ennyimba eziriko omusanvu zenategeddeko tubadde wabweru awo nga tufunamuko okulya ezibadde ziri mu background omwo era abataziina mu Nakakasa okunaviira wano management ejalaga engeri gyezisobola ozibatuusaako nategeezebwako nti olunaku olwokutaano olwa wiiki lwenyini official ennyimba ezo tugenda okuzifuna oba lwezigenda okuvaayo eri public tugenda okutwaliramu olunaku olwaleero tugenda kikuma nga kiri so brief kuba tulinamu bannaku abairance program ezijja mu maaso ate twagala ensonga eno etuleese olwaleero etambulirewo etandikirewo enjiri eno eya Mukisa ku EP ya Sisaaga. Omukisa kansooke mmuwe Martha ayogereko gye tuli ebibuuzo byonna nga bwe bibitegeeka tujja laba bameka abanaabuuza era bani abanaabuuza naye nkakasinde gye tuli abatono buli chance tujja batugimu at least we shall keep it short and simple buli omu asobola okufuna omukisa nze Alpha Times nze va ku Galaxy FM nkola morning show Uganda's #1 radio station tusangibwa kansanga tukwaniriza era abantu bano balina ebikola byonna ng'ebigambo bye twogera wano ensi yonna egenda sobola okubifuna. Sanyusi okubalaba basebo ne balinyabo mukwano gyange baproducer bange badirector bange business partners baffe aba Black Magic bakama bange aba Black Magic Entertainment sanyusi nnyo okubalaba olunaku olwaleero mwebale kuyita mukuwulira mulanga gwaffe ne musalawo ne mwerekereza buli kimu ne musalawo mujje so tubaaniriza nnyo kweno unveiling ya Sisaaga EP oba press conference ya Sisaaga EP bwe tugenda okubannyonnyola ebintu ebimu ku Sisaaga EP so nsaba buli kimu kitambule bulungi ate tumalirize n'ensonga eyo tugiguse bulungi. Tweyanziza Oma African sooka obuuze ku bannamawulire naawe mu tutandike wano ebibuuzo byaffe. Mbalamusiza nnyo amannya gange bampita Oma Africana tubasanyukidde nnyo mwebale kujja bannamawulire baffe abalungi. Yes. Weewaawo Oma Africana ku EP gye tulina ennyimba omusanvu zino eziriko writers baazo EP etambulidde ku mulamwa ki of course n'ekigambo Sisaaga lwaki EP mu byonna kyebasazeewo kati katandike ddala ku nsonga enkulu eya Sisaaga abantu basinga badde bawuliranga nyimba Sisaaga naye abamu bagamba naddala ku nnyimba ezasooka onayika asaaga tajja kwogerako onalabe kalimuzaga naye eno EP eno ekisookera ddala twagifulumizza nga kuliko eyo statement Sisaaga okubalagira ddala nti tewali muzannyo Sisaaga ekintu kirimu wakati ate sigenda kikola ki kivaamu owuliriza ennyimba eziri ku EP eno they are very very strong songs tezisaaga lyrical maturity the writers on the songs the vocals the melodies on these songs ndoza muziwuliddeko abamu kuva muzano nemuziwulirizaako so
EP Sisaaga. Era ekyo kigenda ngenda kibalekera mujja kyetegeerera eyo gye munaabeera nga olikomala ng'ogamba ddala takola ki tasaaga. Why Oma Africana? Sookera ddala Oma Africana ali signed under Black Magic Entertainment. Ekiddako akayimba kwe yakawandiika. Then try twagala as a team to also unveil him, and what was the best way of unveiling him? By singing with the best artist aliko Mukisa. So nafunira Mukisa kisa no lutasangika. Yeah, so Mukisa wajja, he's now on the EP, and please don't take this chance for granted. This EP is very strong and big. Sisaaga. So he's a very good writer. He's humble. I'm sure he loves what he does, because when you listen to the music he's doing right now and what people are going to listen to, it's very amazing. So tukusubira mu bingi, and we do not expect you to stop here. So go fly. Yeah, so it's your time now as well. Yes. Okay, exactly. Yeah, so kansokeda kuba yaliwo bamita Shark on the beat. Era inako enyimba bbiri ku EP, ainako vibe yo, ainako n'oluyimba vibe yo number 1 on the EP, then ainako ne number 3 akawowo. Kuliko ne Simpan Production naye ainako enyimba bbiri, kuliko Mumbeera, kuliko ne Yatula. I think Mumbeera is number 7, then Yatula is number 5. Yes. Then tuinako omwami bamita Bashkila ainako oluyimba lumu baluyita Mr. Director. Tuinako omwami gwe mbadde nkola naye ebbanga ddene, Brian Beats, naye ainako ennyimba bbiri. Kuliko Bikole number 4, then kuliko ne Onzita number 2. Yes. Bayinamu Mukisa. Nze ndowooza oba Mukama yalonda omuntu gogenda okukola naye. Sometimes you don't even know. Naye ogenda okulaba nga mwesanze with someone, you're doing another song with them, and you choose that song to be on what? On your EP. So nsuubira gwali Mukisa okukolagana n'abana abantu ne tuvaayo n'ekintu ekirungi with every producer gwe nakoze naye. Then ekirala, the sound. The sound is these producers gwe balina mulungi nnyo. Ate baagala Mukisa as a brand. Baagala kyenkola, and balaba bwe banteekamu omukono gwabwe nsobola okusukawo ku kwendi. Nabadde ne writers ab'enjawulo, mulimu Liam Voice, kuliko Liam Voice, kuliko omwami bamuyita kuliko Ronnie, wuli wali eri Ronnie naye yatuuse dda. Ronnie the writer. Yes, kuliko ne Mose the writer. Then kuliko Oma Africana, kuliko Nick Muller, kuliko Mr. Fine Line. So I think those are the people. Oh, kuliko ne Bayuga Boys. Kuliko ne Bayuga Boys. We wrote together Olimba Mumbeera. So yeah. Okay. Okay. Yeah. Wakakola project mekani under Black Magic Entertainment. Yes, I know. Tuina record Biggest okay. Yeah. Kari, when you listen to the EP, you're going to feel a lot of growth that concerns Martha. Growth as a person, growth musically, growth mentally, lyrically. So there is a lot, and that's what it means to me. Kwa walo music alipo no EP ngatwa mkola 3 years ago. 3 years ago, and that was a time when we were in lockdown. So enyimba zino nazitambulira nako mu lockdown ogenda ba producer abenjawulo okuzikola. Waliwo n'ennyimba ezimu nga zitambudde era ba producer bagenda ziwulira abasookamu bagambi nga siriiko naye nga ale ne tuzikyusa ne zibeera with different people. So there is a lot of growth with this music. Yeah. Okay. One more. Is this EP giving you a direction of your music? Ebiseera ebisinga omuntu agenda ofulumya EP eno gyaba atandikidde olumu afulumya scattered music. By the time wakolera EP
abayina direction gyagenda kutola wabanga anonya his or her new way gyagala abantu okumulaba. Is this EP showing a new direction of Martha Mukisa oba wagikoze just kuwa bafans bo? The EP is not changing anything about me, but then it is showing people like, hey, temuna kulaba Martha Mukisa nchayina bingi byenkola ki. So the EP actually ninganga basunirako ku ebyo ebirungi ebijja mu maaso, because I have a lot more to explore with the people. Most cases EPs bazifulumya nga omuntu agenda okufulumya EP ebiseera bisinga story bateweddeyo nebafulumizaako deluxe. Do we see you doing a deluxe for this EP? Inshallah. Tuyinza okugamba manyi kyakabi nnyo, it's a blessing kubanga Martha yandaba n'agamba naye manyi omaabeere ku EP yange, n'agamba oluyimba omala wandise lujja kuba lulungi kanduyimbe. Just no kya mugaso nnyo era nasanyuka nnyo paka kati nkyasiima kubanga kye kintuusizza yewasinga okuba ewanene. Lwe wawandiika lwokolako nga kolako? Of course, nsobola okuwandiika oli. No, ngamba lwe wawandiika lwolikwera? Yes. Singa tewawandiika. Yeah. How are you? I'm okay. How are you? Ndio okay sir. Fulumiza Sisaaga. EP. Yeah. Sitawadi gye tubadde tuwulira ng'okikozesa. Yeah. Sitawadi kye mbadde nze actually nkuyita Sisaaga most of the time. Nomala n'ongamba kokikolemu kakiribinge. Yes. EP. Yeah. Why? I feel like most people, because ndi muntu ali happy, jolly, you know, saga. Tewakimanyi nti ate Sisaaga munaye webijja ku bintu bya music. So mu music sisaagiramu. Era nze wembeera mu studio artist ko okulya nkuleka naye nga mmaliriza omulimu ogwantutte. Wembeera ku set bamala kunnoonya banaye oba nalyeyo ka apple, but I be serious because I love what I do. Ekirala Sisaaga lwaki, because music yono tasaaga, trust me. Yeah. Ekyo kindese ku kintu ekirala. Twali ku TV gundi n'avaayo mukulu Edward n'agamba mbu yakukalakata ekiro kyonna nga mukuba endonga. Okalakata Bannaye nange badde nzikiriza bibyo. n'agamba yakukalakata ekiro kyonna. Bannaye tuyagala nzikiriza byogamba Mwangi. Ediyawe yakukalakata ekiro kyonna bwe mwali mukola oluyimba lwamu. Yes. Yeah. In terms of music. Yeah. Ogambye nti tosaaga music atesaagiramu. Yeah. Wasulayo ebiro nga mukola endonga eno. Twaji shooting on 2 days, twice. We shot the first video, ne tutabera impressed with it. Then we shot again. So then even recording, it took us some time. Yes, because in the Kuranga, I should say, because why? Because when I met him, I really respected him so much. Nga ndina muno okutenda nga banenaasobola banayo okuyimba muntu ono ayagala ebyenyimba. So natwala nnyo to a lot of time to feel free okuyimba nga nze. So it took us like at least 5 days. The meaning of the EP Jenakoze EP Bajita Sisaaga EP, but the EP, it details of a lot of growth. Mulimu okukula nga Martha Mukisa era owuliriza, there's a lot of growth musically, personally as a person. So I feel nti n'abantu bagenda biwulira ebyo ebirungo bye twatadde mu music oyo. Yeah. Muzeeyi wange will always be at the back of my music.
because music ono ayinza okuba nti talina nti no oba nti yannyambyeko mbuna, but then the emotional support gyampa nemukubira nemugamba naye Daddy omanyi nze mpulira kino kintu ngenda kita sibitegeera, nangamba mwana wange totawaana, omanyi amaanyi g'olina guluza okweyita Sisaaga kyavaawa, oyo Mukama Katonda yakulaga nti nno oli w'amaanyi, you know. So my dad will always be at the back of my music pushing me, you know. Yeah. Gundi obadeko mu group ezenjawulo Atadde Kenzo netukulaba kiwazza Bafana eno EP mabegako oba yali birthday obona bayitirawo ne bajja nti show support ko bona wabayambako mu groups zaabo kubona waliwo alinamu omukono mweno EP. Yes, balinamu omukono kweno EP. Ekisookera ddala era nga bwe ngambye ku bantu abansupportinga kati ngeno EP nga tetunagiteeka mu bantu, mukulu Atadde Kenzo yasooka n'awulirizaako. Ate n'ekirala nga okufuna ekigambo kino Sisaaga kivudde mu bantu bano Bafana okuŋŋamba gw'ogenda kubeera wa kabi Atadde Kenzo okumpa Sango kuba nze njukira after Sango nefulumya oluyimba tebatukyawa era nakomawo n'amaanyi neŋŋamba Mukisa Sisaaga because of what people were saying tagenda kwongerako oluyimba olunene olwoza okuzaako oluyimba olunene kyangu naye nenzira nembagamba nti sikola ki Sisaaga. So all these people have always been at the back or at my back bampushinga bampa advice era I'm sure I'm making them proud. Yeah. Videos tujja zishootinga just mutusabire buli kimu bitambule bulungi naye ffe kati tetukyawankawanka tulina Black Magic Films so ngamba bugambi leero vibe yo enkya mu mbeera nedda tukyusemu mu mbeera tumushootinge nga tumaze oshootinga onzita so ebyo obusongo obwo butono nnyo. Yes. Uganda ebadde kyalemeddwa okutekinga in EPs ng'abantu bazikola EP nezivaako just oluyimba lumu esigadde nezibeera sitagana nti ezimu nezitayitamu mwina strategy yokulaba nti eno EP yammwe eshootinga waggulu not only mu bantu but only even on social media, the streams. Definitely yes. Naye nze kyengola okugamba abantu nti music tafa. The moment the music is out there is always someone who will listen to this music. Ate n'ekirala we are working with different people okulaba nti eno EP nekola ki etambula bulungi ekitokera ddala mmwe bannamawulire kyoba tubayise wano mutuyamba nnyo then netukolagana ne media houses ez'enjawulo radio stations ez'enjawulo okulaba nti no music ono ki abantu bamusiima naye ne music yennyini ali mu kweyogerera. Yes, it is good music. People are going to really enjoy it, and I pray that everyone finds a taste. Yeah. Do you use makeup? Yeah, once in a while. Once in a while. Yeah. Ddeyo n'abagamba mwabala batabakozesa makeup mumwesibyeko kyolaba yasigadde akyali muto mugenda kaddiwa ng'abalinga baataakinga bagamba mwekuba nnyo makeup oli ayinza nobasanga omukulu nga tolina makeup n'akuyitako nga siyegwe mugenda kukaddiwa. Buli omu ali wadde mbokola kyayagala kubanga nze nsuubira there is a reason why n'abakola makeup bamukola. Yes, so enkozesa makeup because it's makeup, it's meant for the face. Yes. Kukaddiwa ate nga makeup ayongera naye kulungi mulimu ali naye akwongerako ka beauty. Buli omu afaanana bulungi mu ngeri ye ataddeko makeup atataddeko makeup buli omu ali okay bw'ali.